Media, Tuggussa Enssonga. Olwaleero abantu naddala kampuni z'amasimu ziva ne zigamba mwewala abafere kwate essimu ekkubiddwa ng'eva mu kitongole. Abaffe essimu y'ekitongole eyo esooka ne 0 3 toza naawe kimanyi bulungi senga olaba essimu ye ekkubirwa ku ssimu yo n'olaba ng'esoosa na 0 3 oga kitongole kinkubidde oba kampuni eriyo ekinkubidde. Ssebo nnyabo n'omufere layini eyo bazirina. Omuntu yenna bw'alikubiranga essimu n'akugamba nyiga star 165 nyiga star 185 manyi oyo agenda butereevu eri akawunti yo. Olowooza nno bakozesa ssente nnyingi okubabba. Oli akwata 2,000 olunaku n'asaba unlimited ya MTN kuba ekyasinze ogaba eddakiika ennyingi. Ziba nnyingi kaakati talikola nsobi bw'alaba ng'akugambye genda ku mobile money oteeke emitwalo 10 akuleseeko. Just 2,000 zakozesezza. Saka abaita mu kivulo ekituumiddwa 33 years of Paul Saka and school music in Uganda. Okuyingira shinze emitwalo 10 abayize emitwalo 5 emmeeza milioni 2 ku Serena Hotel nga 11 June. Ono ye Paul Saka eyaleeta okuyimba okw'omulembe mu masomero omukenkufu kakensa Professor the Legend Kawaji omusiime Paul Saka awerekeddwako abayizi b'abafuusa ensonga Lwemba n'Amakula Pastor Wilson Bugembe Helena Nanjego Stella Kayaga Flona Namukasa Bettina Flash Rap Rebecca Jingo Catherine Kusasira ne Samisa Semakula kale abayita mwenna mujembere ng'agabula abantu bonna bwe batambudde olugendo luno 11 June ku Serena Hotel Paul Saka lwagidwa Budo SS BBS Telefina Bukedde Olupapula Chabasa Fama Hardware World Clever's Origin School St. Michael and Thomas Junior School Nansana Chebando Lady Valeria Vocation and Business College DIT Sam's Wine. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Katusubire nti muli mulungi gwali yatulaba. Tukyali ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Nabagamba nti program bwezi tozisanga wano tuzikola kusomesa abantu baffe okubeera nga bazibuka amaaso tulwaniseeko naffe oba oli awo tuleko omukululo yobuvudeko kotwakolako programu y'abafere b'ejjinja abadoola bakuba abantu bangi nnyo yadde nga bamukyalimu era bebakyakuba manyi bannayuganda bonna bonna tebayiga ovaayo n'osomesa omuntu ekintu programu n'agiraba nakukubira nga bayiseewo wiiki mumanyi nti nange banzibye nomugamba programu agiraba nti nagiraba kyekyakubisizza nze nabadde empakana nga manyi nti ebyammwe mwayogera bya bulimba. So era programu eno tusuubira nti bebanabba mu maaso eyo nga balaba ba programu eno musango gututawana tukubira essimu oba okunkubira okunneebuuza akati kati nkoze ntya. Omukulu ono yagambye nti omufere wa kolokolo kiba kizibu mukwata so batugamba kubanga essimu gy'abaakozesa tebeera mannya ge n'essimu erisivinga ssente tebeera mannya ge. So kati gwe kiri eri gwe okwebeereramu wala programu eno giweereze mukwano gwo yenna oba famire yo omuntu gw'ofaako naye agirabe kubanga asobola okugendera mu katego k'abantu bano. Muntu ono okuvaayo naga nti nze nalokoka be nali nkola emyaka 7 emyaka 5 bye nali nkola emyaka 5 nabivaamu okujja okutuwa story ye
tekitegeeza nti ate musango. Comment zabadde nnyingi nnyo, bannange poliisi mukwate musibe sisuubira nti poliisi esobola okumusiba kubanga talina bujulizi. Waliwo obujulizi bwonna tugeze nga bakututte mu kkooti. Osanga yo esobola okubufuna naye kye nandisuubidde nti nga tetutunuulidde nnyo kiri wabula kujjamu kyakuyiga kyekikulu. So tuve mu kumujajinga essaawa zino andi ekintu ky'obulokole omuntu yenna wabanga yalokoka ayise mbingi okusalawo gamba nti ndokose kuba kulokola mutima. So mukulu ono wabanga yavaayo n'agamba nti ndokose bye nali nkola emize gye nali nkola nsazeewo ngiveeko mbeere ng'ate mbuusa ne bannayuganda baleme okubbibwa nga bwe tuba babbanga tegubeera musango. Gwe ky'olina okukola kwe kuwuliriza sitole ye ofunemu ebyokuyiga obiyige biteeke mu nkola weyagalire mu kasente ko other than okubeera nga obyobuusizza amaaso obeera kasente ko ku mobile money obukadde bwonga 2 oba 3 oba 5,000 oba 2,000 Omufere abukunyageko ku lw'amagezi gaba akozesezza. So tulwanisa obufere buno obwa koolokolo. Nafunyeko essimu ez'enjawulo era kino kankikugambe nafunyeko essimu ez'enjawulo SB4 byoyingiridde SB4 nange nkyaza muntu natunyumiza story era comments mulimu abakwebazizza mu comments. In fact waliwo yaŋŋambye ate nina omuntu omu yaŋŋambye teyambulidde linnya lyankubidde essimu nanga tekibeetagisa kummanya newe bale programu eyo. In fact yaŋŋambye ye programu ye ey'omwaka guno naga tasubira kuddamu kufuna programu bweti naŋŋamba nti singa tuleta programu zinga zino ziyinza okuyamba ku bannayuganda. Yanneebazizza naŋŋamba weebale kubeera ng'obuusa ku bannayuganda. Nina ne comments era mulimu abamu abakwebazizza okuvaayo okubabuusa, mulimu abamu ababadde bakalaba programu ate abaffe n'abakubira nti simanya nga ndi busiya nina ebintu bye nalese ku gundi ate mbiwadde drive nga nyini yava okulaba. So tukomyewo n'ekitundu kyaffe kino kyakubiri okubeera nga tetubatangaaza okwongera mmwe okuyiga n'okukuma akasente kammwe ku mobile money. Tusanse okulaba kale sebo nange okuwasanga totidde kwambala saati ya Arsenal wadde enjovu byonna ebyaliwo bisobola okubeera n'olwaliwo n'eri waggulu bisobola okera ku makya ne bigituukako. Mulimu nno abatajja kulaba programu eyo na saati ne bayinza okugamba kayambadde saati eyo sijja kulaba programu tebanyiiga. So kansooke mbabuuzeeko muli mutya abalabi ba SB4 Media mwebale okukola mwebale okubeerayo bannange mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. So mwebale okulaba programu eno ekyamazima ddala bagiyita Tuggussa Enssonga. Gwe oyinza okuba oli mu buufu ng'enjoga ennaku zino bweri naye bw'oshiyalinga ne munno yayinza okuba si mu buufu ayinza okuba yabiwulirako buwulizi mu ŋŋambo. Fe abantu abatuufu okubasomesa bino era okubibabuulira. Sisuubireyo mulala yenna agenda kubibabuulira. Oyinza okuba oli akugamba abo bafere tajja kukulambululira bulungi kumalirayo bafere mu ngeri ki babba batya. Fe batuufu okukubulira butya bw'osobola okubuukamu ensonga zino. Yes, so tugana kushiyalingana muno ate n'ekirala SB4 twabasabye mutubuuze ebibuuzo bufere ki bw'oyina ekibuuzo ky'oyagala okubuuzaako nja kubaddamu nja kubabuulira. Gwoyinza okuba omanyi bufere bwa kukubira ssimu eriyo n'obulala bungi bw'otamanyi. Nabagamba nti gwosobola okubeera n'essimu yo mu nsawo ng'oyinako akasenteko kakumbi era ng'okamanya oba oyina mwana mu ddwaliro oba oliawo n'ofuna essimu emu omuntu n'omu eddakiika 2-3 n'ogizza mu mpale message z'oddamu okufuna nga zikula kawiziddwo. So kakati mutubuuze bufere ki gwali otambuddeko eri abaali bakugambye nti obuuse eddagala gwe naawe mu paati eyo tujja kunnyonnyola mu bwofu obwo. Tukyale ku nsonga za bufere bwa ssimu olwo yambuzza ekibuuzo nti owulira otya nga okubidde omuntu ne yeefuula fala n'amuwa time nemwogera ku endi nakulaga nti ate yakutegedde dda nti oli mufere oba okiwulira? Of course omufere yenna kibi awulira bubi
era ensonga lwaki bavayo n'ebivume ebitayisika mu kamwa kubanga bateekako eya time akadde kano k'omuteekamu bwe ziba ssente oluusi bamanyi n'okuzikubuza olinako mmeka n'omugamba olwokuba gwe bamutegedde dda nti aninako emitwalo bwe giti kati ye mu pulogulaamu ye aba yatandise dde okukuba mu bwongo nzijjayo mmeka zitambulira mmeka omusolo byonna aba yabikubye dda mu pulogulaamu ye ku mobile money banajjaho zivaayo mmeka ye bentudde nabo mbawaako mmeka nsigaza mmeka so kakati bwe muyiwo pulasiti n'omugamba nakutegedde dda muli gabbi yensonga lwaki bavaayo n'ebivumo oba eryawo ebitayisika mu kamwa so nga kyandibadde kya mu bugunjufu ye okujjako essimu yo oba kuba akutegedde oli mubufu oba gwe okujjako essimu yo oba toyagala bulira bigambo bitayisika mu kamwa. So ngenda kusomera ku comments ezimu wano ku YouTube zitafunye ku YouTube ezimu tutandika programu ya feno. Katende Justin yagambye nti omukakaso nti tuledda mukola biwali okola nagamba banako obusungu bungi nnyo which means naye bamufera kokko of course ye Katende Katende Justin ekyamazima olwaliro nkugambye nagamba oba bwe nanyumya nange ku mbozi yaffe yasooka abagiraba bolabika Katende wagiraba nagamba kati ndi mwaka gumu n'omusobyo ekyamazima ddala omuntu bwajja mu kyaki n'agenda nakumakye n'agamba ndokose aba alokose bagamba yatula obulokozi oba olokose ekyamazima ddala njogera ntya Katonda wange nabivaamu n'olwaleero mpita mu kaseera ak'okusoomoozebwa siina sesikola ki naye sisobola kukeera ku makya nenzira mu kikolwa ekyo kubanga babakeera ku makya Katende nga bwe bakikola ne bakikola muganda wange ne bakikola maama wange ne bakikola omwana wange suubira sinza kubeera musanyufu so ensonga lwaki kwe byonna ebyayitibwamu n'obusungu bwe muyina naddala nga Katende nzize nsomese gwe kakati wababuuka abafe n'eriyo abatannaba kubakakasa betuze okusomesa baleme kugwa ku kyewagwako ssebo. So ono mulala yambozizza yagambye nti waliwo simu ze mukuba mbato simanyanga omuyindi akoze nakuwa omuyindi ngowe ddala omuyindi yayogera mukikola mutya basebo ne banyabo abantu gye bali eyo gye bali mu ghetto gwolwali osobola okulowooza nti yogera na mwini ng'ogera na muddugavu nganze buli lulimi lwali owulidde ku dduniya kuno gye luli eri oli bw'aba mu lugwala nga yagikute n'ayitanga walulugwala tugiyita kupaasinga bagiwa owoolulugwala bw'aba musoga n'omusoga gyali bamuwa bwi musoga munne kakati gwe kankugamba olowooza omuyindi oyo bakikola butya waliyo abaasoma gye bali eyo akwata ku nnyindo oba oluusi alina engeri gy'akyusaamu eddoboozi era oluusi naddala muwangudde bakugamba ayogerako ne bakama baffe abazungu baabano ng'olwo balina ssente endala zibagamba eddamu oteeke ku ssimu tulina bakama baffe abazungu baabano yogera nabo ne bakuwa omuntu oyo aba yagize dda eddoboozi yakolodde dda era ababeerayo eyo mu ghetto olw'okuba nti bo babimanyi. Gwe tosobola kwogeza muyindi? Sikisobola. Gweki kyosobola? Nze nsobola Luganda gwe nsobola oba n'Olusoga naye bannaffe abalala gye bali gwe bojje nti muyindi muzungu oyagala bwati so gye bali oba lulugwala oba lulimi ki gwe nkugambye gwe wenna gwe bakubira essimu bw'otabeera mu buufu kulaba pulogulaamu zino n'ojjamu ekyokuyiga oyinza obutababuuka. Waliwo nagambye nti mumala okukaabya abantu amaziga ne mujjanga mwefuula abeetonda naye ng'obulumi bwe mutuyisizzaamu bungi nagamba it all belongs to God naye kale nti mumala okukaabya abantu amaziga. Ekyamazima ddala bangi bakaabye naye omuntu bw'avayo ku makya naye yeetonda bagamba ekigambo nsonyiwa kimalawo bingi eriyo omuntu akola ekintu ng'akikolera mu nsobi oba mu butamanya byonna twabikola oba nze nja kweyogerako nga nze nti byonna nabikola naye olwaleero nazze eri bannayuganda okubeetondera n'okubasomesa temutusalira musango bannange golooza lwaki abalala gye bali tebavuddeyo nga nze ku geofeesi zaabwe ne tujja tusomese kubanga nkimanyireyo kigudde ku ggwe kugambye nkya kijja kugwa ku mwana wange kijja kugwa ku w'oluganda lwange so muleme tusalira musango wabula twagala muggyemu ekyokuyiga ate mutubuuze butya bwe musobola okubabuuka. Tuli ku YouTube ono agambye ono ye Fatty's Cookies agambye thanks for the show it's so educative thanks bring him back. Abantu bakunsa nkukomyewo bangi nnyo leero waliwo Edith Kajimu agambye leero ntumiraako nga
nkulabye nnyo 5 years Edith kajimu nkutumiddeko nnyo Edith nange nkutumiddeko webale kusharinga n'abalala bangi nnyo tetusobola kumalayo comments nyingi nnyo tutunuulira programu eno bwe twagifulumizza challenge ki gye wafunyeko ku challenge n'emu challenge ze nafunye yes nazifunye nga baŋŋamba naddala bye nafunye tebyawukanako na bwe nakeera ku makya n'envayo ne ŋŋamba be nagamba aga nti ekyamazima mu kikolwa kino kye tukola kibi tusaana tukiveemu tunoonye emirimu emirala egy'okukola beebo abaakedde ku makya n'okwewera nga bwe bo batasobola keera ku makya bufere buvaamu n'abala okukeera ku makya n'okunsindikiranga zimesegi nga baŋŋamba ne bw'okola otyo obufere tebusobola kuggwa mu ggwanga ne tugamba yes tebusobola kuggwa mu ggwanga naye ekirisi tusobola okukendeezaako abantu ne babanga bamanyi ekirungi tewalonkomye nti gundi oba gundi era y'ensonga lwaki n'ebifo tetwabikonyeko nti twakonye ku bifo tetwakonye ku mannya gaabo nawankubadde tugamanyi kuba bagakoonako era tetusobola yita mu puroguramu ng'eno ne tugakoonako tumanyi tusobola okumanya ekyokukola butya bwe tusobola okikolamu so luli twakoma nga otusuubiza omuntu wabanga alina akasente ku ssimu osobola okumanya omuwendo gwa ssente z'alina nomanya na ngeri ki gy'ogenda okuzifunamu tutandikiraawo so kakati SB4 nagamba nsobola okumanya butya bw'olina ssente mmeka z'oyinako naye ekyo olwaleero kikolebwa naddala gwe alina layini ya MTN gwe alina layini ya MTN nabannyonnyola mu gundi eri eyasooka mu musomo gwaffe ogwasooka nti waliwo layini ezitundibwa ziviira ddala mu kitongole zitundibwa layini ezo ziba za bbeeyiko nga bwe nabagamba layini ezo zitundibwa omuntu agigula n'agiteeka mu ssimu ya smartphone olwaliro luli zaali zitundibwa ng'omuntu akwata essimu eyo n'ateekamu layini eyo agiteeka mu ssimu n'atandika okuteekamu ssente naye ssente ezo yateekangamu wafunanga message gwe alina layini yo ofuna message nti waliwo ayagala okukola withdraw ku ssimu yo kakati olwalala abantu bangi ne mujja mu complaining nti ye lwaki ku masimu gaffe tufuna abantu abalaga withdraw ne agent line eyo kakati okumanya nti abantu bano tebatudde ezo line company nezisalako kuba singa muvayo ne mukuba omulanga mu company ekyokola bwe bazisalako ate era ne wayunjibwayo line endala olwaleero eriwo katale line eyo omuntu agigulera eva mu bitongole agigula ya MTN n'agiteeka mu line ye mu simu ya smartphone line eyo nno gyakozesa kakati gweyo gy'oli tekuwa message nti eri ayagala okukola withdraw ng'eri eyasooka oli agikwata n'asinziira n'agiteeka buteesi mu ssimu n'atandika na mitwalo oba ebiri n'agiteekawo kakati wano line eyo ebanga omuntu agent line nti ayagala kukola withdraw ssente ng'alaba kuba layini bw'eba ssente teziriiko ekuleetera insufficient ekikulaga nti omuwendo gw'essente gw'olina ku ssimu yo tegusobola kuvaako kakati bw'ate bw'ategeera omuwendo gwo agenda ateekamu ssente ezo ateekamu 5 message n'eyitawo ng'olwo emusaba ejja kusaba gwe eri oteekemu pin code obeerenga akebera ku akawunti yo kakati omuwendo ogwo bw'ati bw'agenda alinnyisa n'ateekayo emitwalo 5 n'ateekawo 10 buli lwe ziyitawo zimulaga nti gwe ku layini yo ssente ezo kweziri buli lwe ziyitawo zimulaga mpaka lwategeera omuwendo ogwezi kubanga ssente ezo butya bwe ziraga omuwendo gw'oyinako ne ziraga ne kampuni ssente zeetema kakati aba omubazi omulungi abala n'agamba nti Muhammad ayinako miliyoni 1 ssebo oba nnyabo tebakukubira essimu olwaleero abantu naddala kampuni z'amasimu ziva ne zigamba mwewala abafere kwata essimu ekkubiddwa ng'eva mu kitongole abaffe essimu y'ekitongole eyo esooka ne 0 3 toza naawe kimanyi bulungi senga olaba essimu ye ekkubirwa ku ssimu yo n'olaba ng'esoosa na 0 3 oga kitongole kinkubidde oba kampuni eriyo ekinkubidde ssebo nnyabo n'omufere layini eyo bazirina esanga ne 03 layini ezo era zitundwa kuba ze zaaliwo nga zikolanga call box si bwe kiri layini ezo zigulwa naye yakabeeyimuuko egulwa era bw'ekkubirwa olabanga ey'ekitongole naye amagezi ge tubawa omuntu buli lwakukubira essimu nga tomutegedde tomuwa nnyo obudde ne bwaba wa kampuni musabe akulagirira okumpi ewali zi woofiisi
ogendeyo omanye nti nagenze akisi we bakubba obeera ne wotandikira nti bane nagenze ku kirebe kya MTN wano bwe wati ne bwe wati nokola crime oba n'ogenda ku kirebe kya wacha kampuni yonna line ezo gyeziri ekirala abantu bano basobola okukubira nga bategedde omuwendo gwa ssente gw'olina ku ssimu yo naddala nga bakozesezza line ezo zenkugambye ezefaananyiriza ddala ez'ekitongole akukubira n'akugamba nvudde mu mukutu gwonna bwe guti line yo efunyemu obuzibu tutereza systemu zaffe naye line eno egenda kugibwa kakati gwe olw'okuba olinako omuwendo gwa ssente zo kye nabagamba mu luli opapala nnyo era n'oyanguwa nti line bagenda gijjako n'omuwendo gwange ogwa ssente kale osobola okubamanya kampu tesobola kuŋŋamba kino na kino omuntu yenna bw'alikubiranga essimu n'akugamba nyiga star 165 nyiga star 185 manya oyo agenda butereevu eri akawunti yo kasita kugamba ekyo kyokka tugire ku codes ezo olunaku lwayo tutunulire codes ezo tutangireko kodi esobola okukyusa pini wagamba nti osobola okukwata essimu n'okyusa pini kodi yange nga nina essimu yange musawo pini kundi ki okikola otya okukyusa pini eyo kakati basibo ne bannyabo mu kusomesa kuli twabalaga ne tubagamba nti omuntu yenna buli lw'olimuwa akadde n'akubba obwongo n'atuuka ne mu extend okukugamba nyiga kino n'onyiga batono nnyo abawona akantu ako naawe mwennyini osobola okukwata essimu yo n'olaba enkyengisa gye bakyengisaamu pini kubanga ogenda step by step kati nnyo SB4 Media Tuggussa Enssonga program eno gwe wenna ng'olina bizinesi ya mobile money tumanye okukola abo bizinesi baffe oba mobile money n'ojja omwana mu kyalo n'omwera kole mobile money gwe wenna ng'olina maid ewaka ng'alina access ku ssimu yo oba ng'olina girlfriend ng'alina access ku ssimu yo oba nawe gwe wennyini program eno tugigulize bulungi tuwulidde amaziga mangi nnyo nga omuntu agamba nze omwana wange wa mobile money bamubbye ssente bwe ziti so program eno yonna wooli tumbiza saawundi omuntu ali eyo agiwulire oba ng'oli waka teeka ku TV nene gwe ng'olina smartphone ng'olina TV ya smart okufya ddala ku maid alabe programu eno okwewala obufere okwewala okubbibwa bajja mukubira essimu agambe nti essimu ya uncle we eryawo nti ye nyiga bwoti ne bwoti ne bwoti oluusi bakubana ku ye yennyini naddala ate abantu bano naddala kasaba mubuuzo ne bamubuuza nti gwani n'agamba nti nkola waka ono atemya ne kumune n'agamba ono tumufunye kizibu nnyo tuwona naddala abantu abo be mujja mu kyalo baagala nnyo okuwulira owangudde ati wangudde bamusuubiza emmotoka tukuwadde kawundo tukuwadde ipsam maka 2 n'asanyuka naddala abo abakozi be muleeta ewaka babagamba ku masimu gano yagamba nti owangudde ssente bwe ziti bamukozesa obukodyo bwonna okulaba nga bamuteekesaako ssente ndowooza gwandaba naawe ampuliriza wali owuliddeko omukozi w'ewaka wali okomyewo ewaka n'akugamba ssente bazikozeseza bamufeze bamufera batya we bamukubira nagamba nti ye tayinaako oluusi nadda kakati olw'okuba alaajanye awulidde nti awangudde agamba nnyo bannaye siinaawo ssente pozi waliwo zibadde bandekedde mitwalo ngoba azoogera olw'essanyu liri kakati omufere onamugamba nti sooka ogende ku mobile money teweeranga teekako ezo kakati bw'ateekako ezo n'akomewaka bamukuumisa ekyama kikuuma ekyama keep your secret bamugamba bw'oba oli waka yingira ne mu nnyumba mu kisenge eggalawo ne wali weebuuzizaako abaye mukisa kyogwo ogujja gy'oli ne bagamba n'okugamba weggalire ng'ate bagamba omukisa mpewo ne mukamugambako yadde n'omuntu n'omu bagamba togambako yadde n'omuntu ona era oluusi bassebo ne bannyabo oluusi abantu ba mobile money ate erudda mu bavuma ate bababuusa kubanga ffe tuwuliddeko essimu nnyingi kuba bwe tuziteekeyo omuntu agamba nti essimu girekeeko egende kuba kampuni yekubidde egende ebala tulikodinga amaloboozi go kati gw'ogenda ogikutte kumbe eno bakuwuliriza by'oyogera oba tolina gw'onyumizaako kati bwetuuka ku mobile money abafere abo babeera bakuwulira n'ogamba wa mobile money era singa olikera ku makya n'ogenda ku mobile money n'omugamba bankubidde empangudde mufere agenda kujjako essimu ye amanye nti awo woogenze
bagenda kubuusa nti abo baki ekitegeeza okubira omuntu ng'ali wako nga maidi oyo nga esimu gireke kupaka otuba ku mobile era yes omuntu yenna gwe baali bakikozeeko gwe baali bagambye nti owangudde abantu abo bakubba obwongo tebakukkiriza kujjako simu yo naawe gwe bagamba nti bagenda giwandiisa tebakukkiriza gijjako kubanga bakimanyi bulungi buli lw'ogijjako ogenda kwebuuza ku ono weebuuze ku oli bagambe nti abo bafere diru yabo obeeye ng'ogikoze eki ogirinnyeemu sikose essimu bagambirawo beebeereko bagamba essimu ebeereko kakati naawe bubbi obwongo ebakubba ensonga lwaki mukyamuukiriza nnyo nga teri muntu ayinza kunkubira akozesezza airtime ono yenna bw'ati nedda ssebo nedda nnyabo kampuni yaleeta omukisa abantu bateekako olowooza nno bakozesa ssente nnyingi okubabba oli akwata 10,000 olunaku n'asaba unlimited ya MTN kuba ekyasinza okugaba eddakiika ennyingi n'ateekako eddakiika ze unlimited bazisalako tomorrow ziba nnyingi kakati talikola nsobi bw'alaba ng'akugambye genda ku mobile money oteekeko emitwalo 10 akuleseeko just 2,000 zakozesezza kubanga kampuni unlimited oba egabe eddakiika 1,440 kati gwe kubangafe bakutumya emitwalo 10 eddakiika ezo tolinawo osobola yadde ozitambula ne bw'oba olagawa ne bw'oba olaga tosobola zitambula n'ozimalako bakulekesaako essimu bagamba gwe genda ku mobile money bw'otuuka omugamba essebo nnyabo gyebaleko nsaba kunteera ssente zino ku ssimu bagamba vaawo tudde wali ku codes leero tugenda kwogera ku codes ate ekitundu kyaffe ekyokusatu tujja kufuna egundi era gye twogerako codes zino muzifuna mutya kodi ezo gwayina essimu nange agirina tumanyi bulungi bw'ogenda ng'okyengisa pin kodi yo naddala star 165 n'oteekako ash bakulaga bulungi wali nti oyagala kyengisa pin kodi yo kakati yes kakati njagala tugende step era by step munnyonnyoke ensonga zino gw'oziraba nti ogenda mutendera ku mutendera nyiga star 165 n'ogendawo ne bakuleetera ki waliwo wokyusiza pin kodi kakati yo omufere gwe ogenda step by step yakwata ennamba ezo omulundi n'aziteeka mu mutwe gwe nagamba ye kati azigamba star 165 star teekawo namba bweti oba namba emu nagamba teekawo ennamba bweti kuba gwe olw'okuba oba tobimanyi ye aba abimanyi naddamu n'akuteekesaawo pin kodi yo naga ateekako star kakati awo wakukyusiriza pin kodi olwakujja omuntu omukonvinsinga otya kuteeka mu pin kodi kuba pin kodi eno eba yakyama basebo ne bannyabo abantu n'obulango bungi nnyo SB4 bakubira abantu leero nti pin kodi yo togisharinga na muntu mulala yenna omufere wakubbira obwongo nkugambye kasita omuwa obudde n'akukubira n'oyogera nakubisa n'enduulu nti kuba enduulu tonyumizaako mulala dda ne mu nnyumba ebyo byonna n'obikola osobola okubuuka akapini kodi wabuukidde biri byonna oluusi bakusanze olina ne gy'olaga bakugisiza gy'olaga togenda sooka owulirize kino kati tosobola kubasukka kakati bajja ne bakubba akakodyo nti sente zino olw'okuba zigenda kuva ku banka ya MTN zijje ku akawunti yo bw'oba ozijjayo ku mobile money bakubuuza nti bw'onooba ozijjayo oyagala kukozesa pin kodi eri gy'obadde okozesa olw'okuba zino sente nnyingi tukuweeyo pin kodi endala ng'olw'okuba eri eyiyo gy'olina owulira ng'ogyesiga bakugamba kampuni yekugamba tokkirizibwa kusharinga pin kodi yo na muntu mulala togimbuulira togisoma gwe ginyigeewo jukira oli mukunyiga wano zikodi oli mukunyiga era gw'olina essimu yo era gamba togisoma togimbuulira akugamba nze togingamba ndi wa kitongole tubakubiriza bulijjo ebintu bino biri coding bagenda bizannya ku TV so kakati gwe ginyigeewo gwe n'okigezaako n'ombuuza ate nnaaba sigikuwadde kuba eriyo olunti abantu SB4 omunaga kasita nteekawo pin kodi yange oba onzibye kakati oyo ng'omanya mu buufu naye gwe kasita oteekawo pin kodi yo aba akumaze akisi ne bw'oba tolina amuse ne bw'onooba omubuusemu eyo mu maaso akawunti yaba amaze ogikyankalanya aba akugisiza ku pin kodi eyiyo ng'ataddemu pin kodi eyiye ng'emuli mu bwongo kakati gwe ne bw'obuuka nti badde banziba biki pin kodi yaba agikyusiza gojja genda olabewo kabegere oloba omaze n'okwebuuza ku beweebuuzaako kibannaye badde bankola bati bajja bakubuusa nti abo babadde bafere obaga kankebere ku akawunti yange ndawo basente zikola
so golo kuba obeerako n'akasenteko oyanguwa nnyo teka pin code eri gy'obadde olina ate kampuni ekuwa emirundi kati nga MTN oba ekuwa emirundi giringa 3 gwe buli oteekamu eri ebadde eyiyo ekulaga nti pin code gy'oteekamu bw'osigala olemerako olw'okuba yeebadde eyiyo oyagala ogikebera okukakkana nga akawunti bagikoze eki bagisibye. So oba gisaba batyo nsobola ogenda ku service center ne bagimpa? Bw'ogenda ku service center oluusi osobola n'obbakubira naye okakasa bulungi nti piniko endagamu amanya ge wawandisizaamu layini eyo yeggwe oba endagamuntu ogirinaawo bakubuuza ebibuuzo nabo okukakasa nti gwe nannyiniyo bakubuuza ssente eziriko byebyabaddeko okukakasa nti iyo. Kakati akantu kano mwe abafiirizibwa ye mwe abawandiisa layini nga baabwe teziri mu mannya gammwe akawunti oba gyonoonye olinako akasenteko eyakuwandiisiza yafa oba ali mitala walala nnyo gy'otali so n'ofiirizibwa mu ngeri eyo. Tukiddamu tokkirizibwa kuwa muntu budde obwonna omuntu yenna buli lwaligamba nakubira gamba kakati nyiga bwoti gwoyo mugjeeko. Wali okubyeko omuntu omu akasente n'owulira nga akwasiza ennaku yali ati basebo ne banyawo puroguramu ne twabagaye nti temutujajinga so tuvuddeyo tubasomese. Ekyamazima twakubirako omuntu omu mu kaseera ka COVID-19 omuntu oyo yali ali mu kweyawula baateekawo okweyawula so mu kunnyonnyola annyonnyola nti ali mu bitundu by'e Masaka era nannyonnyola n'agamba nti alina COVID baamutadde mu luumu gye baamutaddemu naye nga buli mulwadde ali mu luumu yiye ne bamugamba era omuluumu omwo mwe yali nga kyayinamu talina wakuwandiika talina gwasobola kwebuuzaako mu luumu nga n'ekyokulya annyonnyola nti bakimuwera wansi w'oluggi olw'okuba mulwadde wa COVID nga mu luumu kyayinamu ssimu ye n'ekyaja naye omuntu oyo yali alinako emitwalo gyali 2 sente ezo kubanga akaseera ko nali nina waliwo yali ankolerako nawe wafuna dda abakozi nasooka ne ntuuka ekiseera nange ne mbaawoko boosi yajja ng'omukozi nange ne mbaako boosi nga nfunyeyo abakozi 2-3 ekyamazima kuba essimu zibeera mu loud speaker bano be nabagamba abakulu ba boosi babeera bawulira kyoyogera kyonna so nawe bateekayo ebeera oleme kubabba eri baluyita lukokola tonkuba olukokola so babeerawo muntu onannyonnyola ali naye ssente ezo zimala okuvaayo ne ŋŋamba yiyi mukola mutya bamukubira essimu n'agamba ninako ssente zange layini temugisiba so naye nsaba munterereze bane musaasire ndi mulwadde kakati omuntu ono olw'okuba ayagala omuteeza layini ye mulwadde alinako akasente ke akkiriza ebimugambibwa okakananganyize kodi ziri zanyiga ye abatabimanyi ye era abamanyi awandiisa layini oba agitereeza nganyiga boogi ne pini kodi tugenda gikyusa kuba wano mu activation era gegenda kukyuka naye tukubuuza okusala okubeera gy'oli kuba kampuni yabagamba pini kodi kyama kyammwe oyagala ekyuke oba oyagala kulekera n'enkadde kakati okusalawo n'agamba nti njagala nsigaze nga bagamba giteekewo buli lw'oli giteekawo n'oteekako ne ash n'onyiga yes sente z'oba ozigabye so bwekyo bwekyali gwe mulimu ndowooza ogwali gunkutteko ne mpuliramu ne nga zimala okuva ku akawunti ezijja eneewammwe wawulira otya okunyolwa kuno nakuwulira n'okuvaayo zivudde nga ne ku mobile money zivuddeyo kubanga ne ntunuulira abazitunuulidde n'oli obulumi bwabaddemu ekyamazima kyankwatako ndowooza mu kaseera ka COVID bwe kaaliwo we kyankwatirako nnyo ne ŋŋamba no kubanga bassebo ne bannyaba emirimu emirala gya stoppingibwa ne giyimirira naye ogw'omufere tegwaggalawo mweyongera kukola obufere bwali bukola kuba sere zatambuliranga ku masimu so we nagambira ne ŋŋamba nti kyankwatako nnyo era we nafuna ekirowoozo mpola mpola kujja nga neebuulirira okulaba butya bwe nsobola okuva mu kintu kino mpaka olwaleero we natuuse ku mutendera guno okusharinga emboozi yange n'abalabi ba SB4 Media. So omuntu ali eyo
omuntu bamukubira essimu yadde nga bamuyitiriza mu bukodyo obulala obamatanga omusomera zi kodi ziki zalina okumanyirako nti nno onamufere omuntu ye kasita gwe bakugamba nyiga sita 165 teekako ash ku layini zonna oba layini anti zaawukanya Airtel ekugamba sita 185 MTN egamba sita 165 layini ziri ze nababuulidde buti omuntu bw'amanya ssente ze ziri ku akawunti nga gwe gy'oli tomanyi bw'amala okumanya omuwendo ogwo layini ezo oluusi bamanyi n'okukukubira ne bakugamba okakasa nti ssente zo zirinako ku akawunti yo ssente zino layini egenda kukyusibwa ne layini yeresa kuba oba omuguddemu nti muki mufere akugamba okakasa nti byetugamba layini blokingibwa akawunti mobile money ekyusibwa ate ng'olinako ssente akugamba kankuggyeko okebere gwe wenna kasita okebera mu kaseera ako kakugiddemu n'okebera ku akawunti yo era ssente zo zandigenda ku layini eri gye nakugambye egiyakyekinze ssente zo ne bwakubira n'akugamba layini yeekole akiristi yisaawe essaawa nnamba nga tonnakwata ku akawunti tonnakwata ku simu kubanga nawe we yali agenzeko ku mobile money waliwo ogenda ku mobile money ne bagamba nishetinga ne bamala ne bakwedda kike ne bagamba kakati efuuse expired kakati akadde ako singa okakozesa nga tokutte ku layini yo ssente zo jja zisigaza nga ekitegeeza wankubira nembinyiga akaseera ne bw'aba tagambye nti nyiga bwoti ne bwoti wabula ye nakukubira nagamba layini yo egenda efunyemu okukyankalana naye ate tiwaba olinako ne ssente zo kakati gwe bwakugamba ebyokunyiga amangu ago n'obikkiriza ajja zitwala ne bwakugamba nagamba akaseera wonaga nti kale oba owakana ssente zo zibaddeko bwezika tuzisibireko ozifiirwe ojja kujja ku service center bw'amangu ago n'ojja essimu yo n'okebera oba omujja bwakujja kuba ati n'okebera ku akawunti yo ssente ze zandigenda gyali so tubakubiza oli ne bwakkubira yisaawo akaseera tonnakwata ku ssimu yo oba bwakkubira topapira akawunti yo basabo ne bannyabo eri akawunti yo pini koodi yo teri ayinza kujjako ssente zo nga tokozesezza pini koodi yo ssente zo okuvaako kuba ne bwagamba nti keberako era gwe mukeberako jja tteekamu pini koodi yo ssente zo zigende koodi zino gwe ozimanyi ate kugambye nalokoka kitegeeza nzimanyi so tugezeeko kitwale nti onkubidde era nja kugamba kakati ojja gendera ku MTN nja kugamba nti bana lino ssomero andi mutukwate bulungi ate gwe wenna tuddamu okubagamba abantu mubuuze ebibuuzo banne tubaddemu era show yaffe gye tuddako tujja kusinzira nnyo ku bibuuzo komenti nga ng'obuuza ebibuuzo naye mutukwate bulungi oyinza okuba nga gwe bukola mu MTN oba mu Airtel mutukwate bulungi bino kutereeza ensobi ze mukola kutereera ne bakasoma ate ensobi ze bakola ne beekwasa kampuni kuba bangi abeekwasa kampuni nti Airtel yanziba nti MTN yanziba naye nga kampuni terina kyekimanyiiko kubanga akuba yenna atula mu ntebe y'ekitongole olwaleero akantu ke babbiramu abantu babagamba nti Uganda Communication UCC yekubidde kubanga yevunaanyizibwa ku by'empuliziganya bagamba layini tugenda gijja ku mpewo era gwe nodamu nobuuza lwaki kampuni si yekubidde nga nti nedda kakati Airtel terina kukubira kubanga eno UCC yetwala emikutu gyonna so tugenda kali ng'omuntu bukyayi basobwe bajjako ssente zo naye waliwo kintu kye neebuuza bwetuba kuba ku customer care MTN oba Airtel mutugamba nti essimu eno egenda kulikodingibwa n'ebirala ebyongerwako essimu zino abafeereza bakubira abantu muziwulira oba temuziwulira kyemmanyi muziwulira era muzimanyi naye lwaki temuzijja ku mpewo lwoza lwaki tugeze omufere n'afeera leero naye nti nkubidde MTN essimu egenda kusasibwako ate ogwangudde biki naye essimu babaziwulira batugamba mbu buli ssimu ekubwa kampuni eba egimanyi eba eziwulira kyemmanyi kampuni akaseera ako
manyi teina abantu balumika simu buli kaseera nti nze nkubidde gundi bampulira akaseera ako kuba singa bampulira akaseera ako kiregeza sijja gena maaso na byenjogera naye gw'omala kuwaayo complain ng'olina by'oyagala ne balyoka baddayo emabega ne balyoka bawuliriza naye ng'akaseera ako nze nkimanyi bulungi tekisoboka era senga kyali kisoboka senga obufere ku masimu tebuliyo senga naddala abakoolokolo tebaliyo naye ekyo tekisoboka. So tudde ogaye tukozese MTN. MTN gwe yenna omuntu bwakubira n'akugamba n'omuwa obudde n'akusomera mu byonna byakusomera. Kitwale nkubidde kati tugeze tuli ku mulimu. N'akugamba nti nyiga star. Teekawo 165. Teekawo star. Teekawo namba emu yongerawo star. Damo teekawo namba emu teekawo star. Kakati awawaddako mba nkusomera ennamba y'essimu kwenjagala ssente z'olina ku akawunti yo zigende. Gwe olw'okuba obwongo bwo obeera omanyi nti omuntu essimu za layini zitandisa 0. Ssente zina mu koodi ezo ezigenda omulundi ogumu tetutandisa 0. Tusome ennamba tulabe. Ennamba nyinza obutaba nayo mu mutwe naye nyinza okugamba nti teekawo namba 7 oteekewo 8 oteekewo 2 oteekewo 22 oteekewo 13 oteekewo ne 00. Ennamba eyo eba eweddeyo. Eba nnamba ya muntu olw'okuba teriiko 0 naye ekyo tekigaana ssente kukola ki kugenda olwo eba eweddeyo n'oteekawo star ewaddako wagendawo omuwendo gwa ssente zenjagala okujja ku akawunti yo. Kale oluusi oba olinako 3,000 mbala nti 3,000 nja kukulekerayo 10,000 ziyambe mu ntambuza nkugamba teekawo 28 oteekewo 13 sembyayo namba 2 gwe gye 8,000 gye 2,800 mu 10 nze manzi kola ki nze azikutekesa mu bamanyi omuwendo gwa ssente zo gwoba togumanyi olw'okuba nkubbye kano nteekawo 28 teekawo 13 gwe obwongo bwo bujja kulowooza nti bwe ziba ssente ajja kugamba teekawo 28 teekawo 0 emirundi 3 awo bwe ziggwayo omuwendo gwa ssente gwe mani ga teekawo star MTN ekubuuza reason olw'okuba omuntu yakubidde nti owangudde akugamba teekawo omuwendo gwa ssente gw'owangudde nti muwendo ki teekawo gwe twakugambye gw'owangudde kano ke bakozesa gw'okweteeba oteekawo bagamba nti teekawo bwe ziba milioni 2 bagamba teekawo 2 ne 0 emirundi 6 zibenga milioni 2 z'owangudde zikoze ki bagamba olwo zigenda otula ku akawunti era bakugamba bw'okola mu ensobi oba ne kubulako 0 ssente z'owangudde tezijja tuulako kyegeeza gwoba webbye beri ekyabwe eyo ye reason just a reason naye akubbye kali reason osobola nteekawo 0 emirundi 2 noteekawo kyonna kyoyagala oba 1 oba ke zo ssente zigenda naye kakati bwakubbye obwongo olw'okuba yakubidde nti owangudde teekawo milioni 2 teekawo milioni 5 teekawo milioni bweziti n'oziteekawo n'osanyuka nti ssente zino zijja ku akawunti yange nagamba teekawo star ewaddako wewali pini kodi weeraga akubuuza ssente zino okuzijjayo tukozese pini kodi yo gy'obadde okozesa oba tukyuseemuko ffe tukuwe eyaffe gy'onagisangayo ssente zino oluusi osobola okumugamba njagala kyusa pini kodi mu mpa endala ne bwe kuba kukyusa pini kodi era akugamba nti bwe tuba bakukyusa pini kodi tulina sooka kukuggyako eri gy'obadde nayo nagamba teekawo eyiyo n'ogiteekawo era yes akugamba nti kino eno kampuni amaloboozi gano gali coding bagajjazanyibwa ku TV bawulire pini kodi yo ginyigeewo mpola butya bwategeera nti era ogitaddewo olw'okuba pini kodi omuntu yenna amanyi ya MTN ya nnyukuta 5 aziwulira eri buli kyokola ku ssimu yo awulira mu background eno gyali ng'onyiga era bw'obaako ensobi gy'okoze ye mwennyini amanyi n'okuwabula kali magezi naga nedda ssebo okoze ensobi 0 otaddewo ezitaweze naawe mwennyini ogenda okutula ku ssimu yo ng'okoze ensobi ng'olaba otaddewo 0 nnya oba 0 zibadde 5 yagambye 6 nga gagiteeko era pini kodi yo senga omubobongo n'omugamba ziweddeyo ng'otaddewo 2 ajja kumanya nti awo n'obwedda ndiira budde pini kodi ziba 5 gate otaddewo 2
nobanga ayongera nga utaddewo emu teziweddeyo kakati bwawulira nga ziweddeyo naga ateekako ash of course sente abamaze okuzitwala bwe ziba teziwerako era gwe awakubuuza message kijja ofunye olwokuba yakubye obwongo nti bwonyiga yes ogenda funa message ekulaga nti ofunye sente okuva mu company kati bwonyiga yes akubuuza nnyo message kijja ofunye gwabadde ayina omuwendo gwa sente ogutawerako ekulaga insufficient ogubadde guwerako nga tannakubuuza message kijja olabye ye yakugamba message eyo gijjeewo kubanga bwonyiga yes sente ziwana aba yazifunye dda gwe ne bwonyiga yes nga wamaze oteekako pin code ne byakusomedde bina ne bwonyiga yes essimu omuliro ne gugwerako nezikira naye nga yes ogikutteko n'oginyiga bwoti gwe essimu ye eweddeko omuliro eddusa ku mobile money ye sente aba yazifunye dda kasita oteekako ash n'onyiga yes sente zaba yazifunye dda. Kitundu kyaffe leero tulina parts nnyingi nnyo era program era kuba bitundu. Kitundu kyaffe leero kituwomyawo tetugenda kubanga tusukkawo awo. Gwe program eno giyizeemu ki? Leero tukutte ku MTN ng'omufera kuferera ku MTN. Kitundu kyaffe ekijja tugenda kukwata ku Airtel ng'omufera kuferera ku Airtel. Naye kano katusembezaamu codes zino obwongo buno bwakozesa obufunyeemu ki muganda wange gwali eyo. Sente zitutawaanya okukola naye sente kutawaanyiza okukola omwezi mulamba omufera so kibala mu dakiika emu ku mobile money n'agikuba n'agitwala n'okaaba. So ekitundu kyaffe kyetuzzaako ekyokusatu tugenda kutunuulira bafera batya ku Airtel andi tutunuulire nti omufere ono asobola okukwatibwa simu eno ekkubiddwa wonjerwa pa ku poliisi esobola okukwatibwa. Bwe bali osobola okukwatibwa babakwata ne babakolera ki? Andi bwe batesobola kukwatibwa kampani zino ez'amasimu zigenda kukola zitya okumalawo abafere bano. Mutukwate bulungi guyinza oba nga gwe mulimu gwo gwali eyo tetunnawuyingira ku mulimu gwo oba naffe tulwanira ku bannayuganda okulaba nga beyagalira mu kasente kaabwe okola akasente ne weeraliikira ate abafere okufera okukabba. Nze muzzukulu wa Kabajja tusisinkane mu kitundu kyaffe ekyokusatu tulinewo Malo ne Kamada Albert editor waffe naye nga batuteekamu akasente kutambuza programu zinga zino be Ziwa and Sons basangibwawo ku Mukwana Arcade. Genda bawagire baguleko ebintu ebiri mu original omuli bed covers, omuli duvet covers, omuli blankets, omuli amasuuka, emifaliso, obutimba bw'ensiri n'ebirala ebiringanga ebyo. Balina ne curtain nno gendayo bawagire balina ebintu biri ku mulembe bawa delivery paka ewo ku mulyango be Ziwa and Sons. Ate era nyongera kujjukiza ennaku z'omwezi nga 11 omwezi guno ogujja tusisinkane wali ku Serena Hotel. Mr. Paul Sak ajja kubeera nga ate abakuwa mwenna mujje tu celebrating naye olwa byakoledde Obuganda wamu ne Uganda yonna. Bangi nnyo basomesezza masomero mangi nnyo agayise emikono gye mu ngeri y'okuyimba okubeera nga batumbula ebitone. Tulabye abayimbi bangi nnyo nga bavadde mu mikono gye nga abayimbi bakabi nnyo. Gendayo muwagire Mr. Paul Sak wali ku Serena Hotel ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogujja. N'olw'ensonga eyo mubeere bulungi mweraba. Tuggussa Enssonga.